eriyo abantu abamu nga bo tebageya. Kahindo Otafiire y'omu ku abo, kubanga ono muganda wange ayongedde okukkaatiriza ku nsonga za Muhoozi okufuuka pulezidenti wa Uganda. Agambye nti nze kye siyagala kiri simple, ye Muhoozi okubeera pulezidenti wa Uganda. Kakati munnange bw'atyo Internal Affairs Minister Kahinda Otafiire agamba ye tawagira Muhoozi Kainerugaba okubeera pulezidenti wa Uganda, era muganda wange aba Pierre ne bamubuukira. Simanyi lwaki aba Pierre ekintu ekyo kibayisa bubi nnyo. Kakati nga Kahinda Otafiire amaze okwogera nga ayogera ebyo nti tawagira Muhoozi kubeera pulezidenti wa Uganda addako, kugambye nti backlash ebadde nnene nnyo okuva eri ba loyalists ba Muhoozi. Bano batabuse ne bamukolimira kale yabadde ku Capital FM, ku Capital Gang 91.2 Cruise FM. No, tiyabadde ku Capital FM, yabadde ku Cruise FM. Capital FM eri 91.3 embaseera bidde, naye kati yabadde ku Cruise FM ku weekend. Otafiire n'agamba nti munnange nze siwagira Kainerugaba kubeera pulezidenti wa Uganda. Yagamba nti simuwalana, simulinaako kakuku ng'omuntu, naye kye siyagala, saagala abeere pulezidenti wa Uganda. I do not hate Kainerugaba as a person. I simply do not want him as president of Uganda, full stop. Era nakatiza naga nti amuwa respect era amwagala. Amwagala nga mutabani wa Museveni. Amuwa respect, amuwa ekitiibwa kye era amwagala nga mutabani wa Museveni. Naye siwagira Kainerugaba nga pulezidenti, era n'agamba nti ekyo position yange eyo okusalawo kwange okwo nkwogera kati ng'omusezi agula essowaani ate nga seetonda, kubanga ndowooza ekiddirira Muhoozi ajja kugamba you have to apologize, olina okujja okwetonda, otherwise tojja kudda ku bwa minisita, nga bwe yagamba bali omunsi nti bali omunsi alina okujja yeegayirire kubanga ku lisiti y'abaminisita eddako taliiko. Naye Abakiga si bangu, kirabika Muhoozi Abakiga ajja kubaasimula bugulu. Kale nga bwe nkutegeezezza nti basajja ba Muhoozi baba baabuukiridde dda. Tikakati gw'ogamba otya nti nno tomwagala, kyokka ate bwe tomwagala kubeera pulezidenti ate n'ogamba nti omwagala. Tomwagala lwaki? Bannange simanyi oba ekintu ekyo bakisomawa nti Muhoozi alina okusikira taata we, kubanga kyemmanyi nti ebintu bya Muhoozi by'okusikira ku kitaawe weebiri byagenda okusikira ku kitaawe weebiri, ebimu yabisikira dda, ebimu kuba Museveni yagamba nti Muhoozi alina okubeera nga agenda kufuna oba 50% ku by'obugagga bye. Bw'atyo bwe yagamba, naye ne Siruli bwe yali asuubira nti ani ono mutabani we yafa, nti bw'agenda okukola ki Rajiv, nti yagenda okumusikira, naye munnange byagenda okukomekerera nga ate taata si yasikidde omutabani, kayasikidde omutabani. Kakati munnange nakino nakyo tetugamba nti kijja kubaawo, naye Museveni okugamba nti nno Muhoozi agatwala ebitundu ebisukka mu 5 ku by'obugagga bye, ekyo kyali dangerous nnyo. Oba abafamily abalala baawulira batya? Kakati endowooza yali amusalira amagezi aleme kukola ki, kunyira banne. Kirabika bwe ndowooza nti ayinza okuba nti ono ng'ajja ayinza okunyigira banne, bwe simusuubiza share nnene ayinza okunyiga banne, ate nga kisoboka. Ndowooza n'asalawo n'akola ki, n'agamba kaŋŋambe bwe nti. Naye simanyi nti oba abantu bamanyi kye bayita obusika
Muhoozi okusikira kitabe bakimanyi kigiza amusikira mu family ng'era bwe yagamba nti nno ebitule ebisuka mu 5 ku byobugagga bye bya Muhoozi ebyo emaali yaabwe ate nga nayo muganda wange singa otandika okugamba leka tuli mu mateeka tutandika okubeera nga tugirondoola bajja kusigeza 0 owaddala kakati bweba emmundu ezaabaye tebazikyaliyo nazo nga bazikira bazeetika nga bagenda n'emmundu zaabwe bukyandibadde kakati nga bwe nkutegeezezza nti ku social media abawagizi ba Muhoozi ababadde boogera ku nsonga nti nno Muhoozi ayinza osikira kitaawe kino kyabayisiza bubi nnyo kubanga baseniya officers kati nga otafiire okuvayo ne boogera ebintu ng'ebyo kiba kibalabisa kike mutembe tamukimanyi mwolekedde baga nti tebaabalabula byemwolekedde naye nga munnange yotafiire amaze kuwa standi yagamba nti nze sigenda kuwagira Muhoozi nga pulezidenti wabula nga mutabani wa General Museveni ekyo jakikkiriza yate wamma kuba kati ye genero mugenzi okujja mu buyinza nga mwana muto wano wayaka 12 naye kati ye genero mwe muli awo tebabajjuza naye nga yawo yayitawo buyisi bw'atyo ne yeesogga woofiisi simanyi obamba ti gyali abo abatunula n'abalabo n'abali babaddewo okuba nga basiddeko bagamba bannange Mukama Katonda kiki kino naye ennaku zino ayimpuruvinga ayogera ku bupapula kale naye kwegamba at least nti agezaako kubeera faamu bw'otunuulira n'ebyalingawo emabega eri nga bw'aba ayogera muganda we mali otuuka ebimu n'abireka ekyo n'akivaako ndowooza nga kigenze tasobola kubitereka mu mutwe byonna bannange Kahindo tafiire tebamutega emisumaali kubanga wano omutezi gw'emisumaali tumumanyi era tumumanyidde ddala naye lwakuba nti kaseera tekannatuuka kubanga kalituuka era obubonero bujja kuba bulaga nga bweraga bweraze nti akaseera katuuse basiba gye okota mukole ki mwamuke eggwanga lyattu Uganda kubanga mbeera sinungi yadde n'akamu sinungi yadde